Lukka Essuula 23. Awo bonna abaali mu lukiiko ne basituka ne batwala Yesu eri Piraato, ne batandika okumuwaabira nga bagamba nti, ono twamusanga atabulatabula abantu b'eggwanga lyaffe, era nga bagaana okuwa Kayisaali omusolo, era nga yeeyita Kristo kabaka. Piraato n'amubuuza nti, gwe kabaka w'Abayudaaya? Yesu n'amuddamu nti, nga bw'ogambye. Awo Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ekibiina ky'abantu nti, sizudde musango ku muntu ono. Naye bo ne balumiriza nga bagamba nti, asasamaza abantu ng'ayigiriza. Yatandikira Galilaaya n'ayita mu Buyudaaya bwonna okutuuka wano. Awo Piraato bwe yawulira ebyo n'abuuza obanga omuntu oyo mu Galilaaya. Bwe yamanya nti Yesu ava mu kitundu ekifugibwa Herode, n'amuweereza ewa Herode, era naye eyali mu Yerusaalemi mu nnaku ezo. Herode bwe yalaba Yesu n'asanyuka nnyo, kubanga yali awulidde ebimufaako, era okuva edda yayagalanga okumulaba, era ng'asuubira okulaba bw'akola ekyamagero. N'abuuza Yesu ebibuuzo bingi, kyokka Yesu n'atamuddamu n'akatono. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne beesimbawo nga bamulumiriza n'obusungu. Awo Herode n'abasirikale be ne bamunyooma, ne bamukudaalira, ne bamwambaza olugoye olunekaaneka, ne bamuddiza Piraato. Herode ne Piraato abaali bakyawaganye nga kino tekinnabaawo, ne bafuuka ba mukwano ku lunaku olwo. Awo Piraato n'ayita bakabona abakulu n'abakungu n'ekibiina ky'abantu, n'abagamba nti, mwaleese omuntu ono gye ndi nga mugamba nti atabulatabula abantu. Laba mubuuzizza mu maaso gammwe, ne sizuula musango ku muntu ono mu ebyo bye mumuwawaabira. Era ne Herode bw'atyo, kubanga amuzzizza gye tuli. Omuntu ono tewali kye yakola, musanyiza kusalirwa gwa kufa. Kale nga mumaze okumubonereza, n'amuta. Ku buli mbaga ejjuukirirwako okuyitako, Piraato yateekwanga okuta omusibe gwe baamusabanga. Ekibiina ky'abantu kyonna ne kireekaanira wamu nti, Balabba oyo yali asibiddwa mu kkomera olw'akajagalalo akaaliwo mu kibuga n'olw'obutemu. Piraato n'ayogera nabo nate ng'ayagala okuta Yesu. Naye bo ne baleekaana nga bagamba nti, mukomerere ku musaalaba. Awo Piraato n'abagamba omulundi ogwokusatu nti, lwaki kibi kikyakoze? Sizudde ensonga ku ye musaliza gwa kufa. Kale nga mmaze okumubonereza, n'amuta. Kyokka bo ne beeyongera okuleekaana ennyo nga basaba nti Yesu akomererwe ku musaalaba. Piraato n'asalawo nti kye basabye kikolebwe. Awo n'ata oyo gwe baamusaba, eyayaggaliddwa mu kkomero lw'akajagalalo n'obutemu. N'awaayo Yesu nga bwe baagala. Awo abaserikale bwe baali batwala Yesu, ne bakwata Simooni Omukuleene eyali ava mu kyalo, ne bamussaako omusaalaba okugwetikka ng'avaako Yesu emabega. Ekibiina ky'abantu kinene ne kigoberera Yesu. Mu kibiina ekyo abakazi ne bagenda nga bakungubaga era nga bakaaba olwa Yesu. Kyokka Yesu n'abakyukira n'agamba nti, abakazi aba Yerusaalemi, muleke kukaabira nze, naye mwekaabire mwennyini, era mukaabire baana bammwe. Kubanga ennaku zirituuka abantu ze baligambiramu nti, abakazi abagumba ba mukisa, era embuto ezitazaalangako n'amabeere agatayonsanga nabyo bya mukisa. Olwo baligamba ensozi nti, mutubuutikire, n'obusozi nti, mutuvuunikire. Gw'ate we bakolera bino ku muti omubisi, ku mukalu kiriba kitya? Waaliwo abalala babiri abamenyi b'amateeka abaatwalibwa okuttibwa awamu ne Yesu. Bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa eky'ekiwanga, ne bakomererawo Yesu ku musaalaba n'abamenyi b'amateeka, omu ku ludda lwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Yesu n'agamba nti, Kitange, basonyiwe, kubanga tebategeera kye bakola. Awo ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu. Abantu ne bayimirira awo nga batunuulira. Abakungu nabo ne bamusekerera nga bagamba nti, yawonyanga balala, yeewonye ye yennyini, obanga ono ye Kristo, omulonde wa Katonda. Abasirikale nabo ne bajja waali, ne bamukudaalira nga bamuwa omwenge omukaatuufu, nga bagamba nti, obanga gwe kabaka w'Abayudaaya weewonye.
era waggulu we waliwo ekiwandiiko ekiwandiikiddwa nti, ono ye kabaka w'Abayudaaya. Omu ku bamenyi b'amateeka abaawanikibwa ku musaalaba n'avuma Yesu ng'agamba nti, si gwe Kristo? Weewonye naffe otuwonye. Kyokka oli omulala n'addamu ng'anenya munne n'agamba nti, Gwe n'okutya totya Katonda nga tuli ku kibonerezo kye kimu? Ku ffe gwe nange ekituufu, kubanga twakola ebikolwa ebikitugwanyiza. Kyokka ono talina kibi kye yakola. Awo n'agamba nti, Yesu, onzijjukiranga lw'olijjira mu kitiibwa ky'obwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti, Mazima nkugamba nti olwaleero onooba nange mu kifo eky'okwesiima. Awo essaawa zaalinga 6 ez'emisana, enjuba n'erekayo okwaka era ekizikiza ne kibikka ensi yonna okutuusa ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Olutimbe olw'omu ssinzizo ne luyulikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Yesu n'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Kitange, nkukwasa omwoyo gwange. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'afa. Omukulu w'ekibinja ky'abasirikale bwe yalaba ebibaddewo n'atendereza Katonda nga bw'agamba nti, Ddala ono abadde muntu mulungi. Abantu bonna 1000 abaali bakuŋŋaanye okwerolera bwe baalaba ebibaddewo ne baddayo ewaabwe nga beekuba mu bifuba. Kyokka mikwano gya Yesu bonna n'abakazi abajja naye okuva e Galilaaya ne bayimirira wala nga balaba ebyo. Waaliwo omusajja erinnya lye Yosefu eyava mu kibuga ky'omu Buyudaaya ekiyitibwa Alimataya. Yali musajja mulungi era ng'alindirira obwakabaka bwa Katonda. Yali mukiise mu lukiiko lw'Abayudaaya olukulu, wabula teyakkiriziganya nalwo mu kuteesa ne mu bikolwa byalwo. Yosefu ono n'agenda eri Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu, n'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olweru olulungi, n'aguteeka mu ntaana ey'empuku esimiddwa mu lwazi era eyali teteekebwangamu muntu. Lwali lunaku lwa kweteekateeka nga Sabbaato eneetera okutandika. Abakazi abajja ne Yesu okuva e Galilaaya ne bagoberera Yosefu ne balaba entaana n'omulambo gwa Yesu nga bwe guteekeddwamu, ne baddayo ewaabwe ne bategeka eby'obuwoowo n'omuzigo ogw'okusiiga. Ku lunaku lwa Sabbaato ne bawummula ng'etteeka bwe liragira.